Mpola mpola webale kuba nti otambula naffe okutuuliza okutwesiga n'ogamba alina okutambula n'omukutu ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Tukusaba nnyo ekitiibwa kyali waffe n'atuwuliriza era nga tukusaba ogenda maaso n'okuba nti otwesiga n'otuwuliriza ebbanga lyonna n'okuba nti osubscribinga n'okuba nti osubscribinga olwo tusobola okuba nti tutambula ffenna. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kato Lubwama avuddeyo n'agamba nti poliisi erina okukwata John Blaq kugata n'ekitongole kya Oma okuvaayo nekikwata omuyimbi amanyikiddwa nga John Kasada aka John Blaq nekimugalira oba nekimupanishinga oluvannyuma lw'okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti ata sex tape oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti ereetwa obuzibu ku internet era nga bintu bingi ebyayogerwa ne kati ssaawa zino bintu bingi ebikyayogerwa about that sex tape. Kyengenda okusaba kiri kimu owe opinion yo ng'amaze okuba nti nkuba information nga bweri then nawe tubudde ekikyolowooza. Kwaliza omulundi omulala Uganda Mukamooli eddoboozi Mapitantambi James of course waliwo amawulire agatambula mu Uganda ge musajja mukulu okuva mu kibuga ky'Ejjinja Nakabango. Omuvubuka ono omusajja musoga yajja e Kampala natandika okuba nti akuba endongo asakata omuziki era nga yasobola okuba nti akivinga bingi ku myaka emito ddala kwe kuli amamotoka amayumba kuseriza ennamugongo ne bizinesi endala era nga wetugereza John Blaq y'omu ku bayimbi abato abalinamu ku kasente bimala nga hitmaker recently mawulire gatandise okutambula nti waliwo akatambi yali alabikiddemu. Akatambi kano kaali ka video nga kagezaako okukola ebintu by'obuseegu era nga akatambi kano katambula nnyo ku internet nga bagamba nti John Blaq yali mu katambi kano. Omukulu yavaayo n'abyegana n'agamba nti nedda bagezaako okuba nti bampayiro oyo omuntu afaanana nga nze yalimu aka katambi. Ekyo nno kyaleka bangi nga beewuniikiridde nga bagamba John Blaq omwana omuto omupya asobola okuba nti akola ebintu bwe biti naye ng'ate comedian amanyikiddwa nga Kato Lubwama Ayagala comedian ate nga yaliko MP wa Lubaga South naye n'avuddeyo n'abako byayogera ku nsonga zino ng'agamba nti abayimbi abatali talented oba abayimbi abatalina bitono nnyo be bagenda mu maaso n'okuba nti bonoona industry. Era avudde n'agamba nti omuyimbi nga John Blaq talina future music industry era nga tali talented naye ate y'omu ku abo abagezaako okuba nti bonoona industry gye basanga ng'eteredde. Kato Lubwama agambye nti abayimbi abatalented bagezaako bagenda mu maaso n'okuba nti bakola obaoliawo ebintu ebiswaza ebyewunyisa okugezaako okuwindinga sympathy mu bantu era nga kyannaku nnyo nti omuyimbi nga John Blaq asobola okuvaayo n'ata akatambike n'ayina nga tewali amugambyeko. Kato Lubwama avuddeyo n'agamba nti John Blaq alina okuba nti akwatibwa mangu ddala kubanga alina ekifaananyi ekibi kyali mu kupaintinga ku culture ya Uganda mu music industry kukate n'abantu abamugobera nga avaayo agamba nti nedda omusajja ono alina okuba nti akwatibwa kubanga otunulira akavidiyo ako Kato Lubwama agamba nti yeye agezaako okuba nti yeegaana. Now John Blaq ku ludda lwagamba nti omuntu yali mu katambi osi yeye era nga buli kimu ekigenda mu maaso nga kigezaako okuba nti kimuhaatinga atagenda kuba nti akiwabudde. Yakwata omusango naguteeka mu kooti era ng'oba oliawo yawawa omusango gw'okuba nti bamwononera image erinnya lye kukati n'ebintu bino. Omusango ogwo sofa tegunaba kuwulira kubanga ate tukyali mu lockdown naye nga John Blaq already yaguteekayo dda era nga ensonga zikyali mu kooti. Kato Lubwama avuddeyo n'agamba nti nedda bino byonna ono omuvubuka byakola awulisa abantu yagenda mu maaso n'okuba nti ate akatambi ng'akaagala. Recently mukyala mukulu yavaayo amanyikiddwa nga Desirous n'agamba nti obulamu bumuluma nnyo bukyanga ata kye bayita nude pictures kati buli omu amutwala nga prostitute ekifaananyi bamutwalira mu kirala kisonga ate muntu mulala nnyo era omuntu w'obuvunaanyizibwa. Ebimu ku ebyo bitambula mu entertainment industry ya Uganda era nga ngenda kusaba ogenda mu maaso okuba nti osubscribinga wabeere naffe tusobole okuba nti tukola ebintu ebyenjawulo nga bwe nakugambye amanya n'eddoboozi Mapitantambi James namba ono ekiboya Maxud Junior. Nkwetaaga kwagala nnyo wena atambula nange era nkusaba ogenda mu maaso n'okuba nti obunyisa enjiri mu subscribinga then tusobole okuba nti tutuusaako ebintu ebyenjawulo. Bye for now tukwagala nnyo era Mukama tukumire nga oli bulamu. Katukomewo.